Kadama TV tugenda tufuna bakadama ab'enjawulo nga batubuulira olugendo lwabwe bwe lubadde lwatandika lutya luggwedde lutya entambula kati eri etya nga bwe mukimanyi nti abaana abaasooka okutambula bakadaama entambula gye baatambulamu ate teri ya njawulo ku ntambula kati eriwo. Olwasooka abantu ba embassy ba gavumenti yali very strict ku kintu kya hotel oba okusasula hotel. Kigenze kikyuka nga tusuubira kiyinza okweyongera okubeera nga kikyuka naye nga twalibadde ffe Kadama TV tusaba nti kituuke mu bulungi nti abaasasula wadde bali baasasula gavumenti yeeyongera okubeera nga ekkakkanamu ereme kusasuza bakadaama ssente za hotel. Lwaleero tugenda baleetera Kadaama yava Jordan atunyumiza olugendo lwe lwali lutya. Ebintu nga bino bibeera birungi kuba omuntu atannagenda wadde n'omuntu eyagenda abeera afunamu ekyokuyiga. Ate omuntu yennyini ayise mu kintu kasita akikunyumiza nga ggwe kennyini atannaba kiyitamu oyina amagezi g'ofuna agali first hand information. Kati kambaleetere Kadaama ono w'e Jordan atunyumize ebintu bye nga bwe byali byatambula bitya ne kaakati bali batya oba ali atya ku quarantine gy'ali. Halo Nyabuli Kadama TV. Gyebaleko Mrs. Kadama n'abawuliriza ba Kadama TV. Ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi wano njogera Kadama TV. Olw'okuba TV eno ssaawa zino ndi mu Uganda. Singa teyali TV eno singa nkyali e Jordan. E Jordan nali nkola sigamba nti oba nali mpusiba bubi nali nkola bulungi naye ng'ebbanga lyange liweddeko njagala kuddaka naye nga sirina ngeri yonna olw'ekirwadde ekyajjawo ekya corona nga bw'okuba eno Uganda bakugamba you just renew your contract naye ng'owulira okooyi naye banaye neebaza TV eno nali ndi awo nga ngwa ku ka link ka TV eno Kadaama ne gifollowinga banaye nawulira Mr. Kadaama n'abagamba mbaweereza ka link ako mufollowinge muregistaringa ne embassy. Abaana bamu ne bagamba nedda ebya embassy ebikola Saudi Arabia Jordan tebiriyo biki bannanga abali Jordan abali Oman abali everywhere ebintu bino Mr. Kadaama bw'oba oyagala okumanya ekituufu ekikwatagana ku kutambula wuliriza Kadama TV. Towuliza audios ndala zonna ezitambula. Kadama TV efulumya amawulire nga bwe gali amatuufu. Ye TV yokka etaliko ky'owulidde kuno kiba kituufu kuba singa si Kadama TV bana bangi nga twakomyewo like around abaana babisatu naye nga abaana bonna bagamba link nagijja ku Kadama TV. Kinsuka ddala kwebaza Mr. Kadama TV n'abawuliriza nammwe mugezaako okusharinga mwongere okusharinga baana bangi abeetaaga okuwulira ekintu kino naye nga tibamanyi babuzaabuzibwa ne audios n'ebintu ebitaliyo. Era nga Mr. Kadama bwe yagamba nalindawo nga nfuna ka link ng'agamba gobeera link era nali mugambye naregistaringa ntya nze atalina passport but I thank God nenkafuwadingira mukama wange omusajja n'akasoma nalindawo nandiregistaringa nambuuza buli kimu nambuuza hotel nenkola registration ya hotel nze nali nselectinze ya $2 per day nga gye tujjuza ku the end ng'amaze okuregistaringa ne bamuddamu nti you are registered nga byonna biri confirmed ne bamuwira ebya covid tuba tulyawo air ticket n'efuluma wefuluma ne bagamba nti tulina okusasulirako wamu ne quarantine. Kyensobola okubagamba bannayuganda bannange ebintu bye bagamba wali ndowooza abaasooka bagira bagenda mu quarantine ya gavumenti naye banaye we byatuuse ffe air ticket bagamba tebaseparatinga air ticket na ssente za quarantine era twasasulira wamu. Nze kamakogera nesasulira za quarantine makamange nasasula air ticket. Bwe tumala okusasula ne bafulumya nti Douglas Hotel oba nasoma bubi abaana bagamba mukyali hostel naye alina air ticket ajja kunyamba atunuleko natugamba Douglas Hotel. Era kijjukira bwe twajja oba mwalimu abaana nga babiri abatasasula quarantine munnaye ku kisaawe embeera yaabwe teyali nyangu naye ffe bamala nga air ticket efulumye ne batubuulira kuba twali bakujja ku Friday ku Lwakubiri 1st September ne bakansolinga flights ne bagamba tujja ku Lwakuna ne bakansolinga flight gye twajja nayo baali bagiyita nje yalabidde tiyali Emirates
bomba, I forget the name of that flight. Nibagamba efunyemu obuzibu. Twali tuli awo Olwokutaano nga baweereza message nti eri confirmed tugenda Olwokutaano. Nze ku office eri wina office gy'otuukirako eya tourism ekola ku by'obulambuzi gy'omutuukira bakama bo gye bakutwala era we bapimira kilo ze mugambye otwala. Badia bagamba mulina okutwala exactly 27 kilos. Hand luggage 7 kilo, then in big luggage 20 kilo. Abaana basuula ebintu. Ate olina okumakinga sure hand luggage era erina okuba ensawo omuntu notwala nsawo nnene bbiri. Era ebatuukaawo nga babapima. Olumala okubapima nga babapanga mu baasi batwala ku kisaawe. Batuuka ku kisaawe twatuukawo ssaawa 2 ez'ekiro. Bwe mutuukaawo ne mutuulaawo mwena ne muvaamu. Bwe mumaliriza ne babagamba abagaye balina ssente za wano abagala okukyusa mu ddoola ne mukyusa mu ddoola ssente zammwe. Bwe mumaliriza buli process bali ab'okutwalizimu abakola ku office eyo be bajja babeera ba guide bammwe buli kimu bababuulira. Kati bwe muva ku ekyo tuddako mu kucekinga gundi okuteekayo emigugu wali kasaba bapima eri ku office wano tebaddamu bapima. Era okujjako oba n'ebintu ebingi ng'olina mukwano gwo alina ebintu ebitono bali bapima nga babisuula obiteeka mu kaveera bw'otuuke n'omukwano gwo n'akuteera mu nsawo. Ne bapima ku kisaawe tewali buzibu bwonna. Ebintu byali nga bali bwe babikolako buli tukakola kino kubakola ki bwe baba bamaze okubajjako okubapima korona ku kisaawe teri kyamaanyi nga bwe bakebera bulijjo nga mujja batwanguyiza. Ennyonyi twagirinnya ku ssaawa emu ne tujja mu flight. Batuwa ebyokulya basukka ne batuwa like nga amazzi batuwa amazzi ag'okunywa ne bagaba juice bwe bayitawo awo ne batuwa lunch mugifuna mu nnyonyi. Era bwe bamugenda mu nnyonyi babakebera temperature ne tuka mu nnyonyi. Keya yali nnungi teyali mbi. Ne tutuula twali mu nnyonyi twalaninga e Uganda ku ssaawa 6 n'eddakiika nga 3 oba 4. Bwe mutuuka ku kisaawe ng'era muvaamu mutuuka we mutuukira nga babafuuyira olumala obafuuyira eddagala ne mugenda ne babaggyako passport muzirekayo ne babawa obupapula ne bagamba bw'omala quarantine ogenda ku migration osanga passport yo. Oluvaawo nga mudda awalala nga mufuna emigugu. Bwe mumala ofuna emigugu mudda wali nga babawandiika bababuuza hotero ki nga batunulako. Bamaliza ne baleeta baasi. Bwe baleeta baasi ezo ne batuteekamu. Baasi zaali oba nga 18 I think nga babavuga poliisi ebakulembere baba mu maaso n'emabega bakozesa baasi za parliament bwebityo ne batuvuga ne batuleeta ku Douglas. Bwe batuleeta ku Douglas wali wajjudde twasangawo nga ate waliwo n'abaana ba Oman nga weebali. Ne batuteeka era abaana ba Jordan mbeebaza butatuuka ku kisaawe bagamba abaana ba Jordan mulabika bulungi temuli balwadde temulina mbuto naye abaana ba Oman mukoze kyamaanyi ekyofuna embuto ate nga annaye abaana ba Oman balina embuto. Ne tujja ne batuteeka ku Douglas wali wajjudde. Kati ne batutwala ate ku Entinda ku Evelyn apartment. Ndowooza twali tuli kubeerawo batireese hostel. Eri Douglas is not hotel is a hostel. Naye batutuuseeyo ku Evelyn era batuleetera lunch supper kubaza essawa za supper. Batuleetera ennyama kuliko ettooke kuliko omuceere kuliko chapati. Enkeera breakfast ne baleeta chapati ne chai. Lunch ne tulya ettooke ekinyeebwa kuliko muwogo kuliko lumonde. So ebyokulya babituwa. Bwe twasuzeeyo kati yesterday twavezdeyo twazinira naffe tuli Kikoni Makerere naye ovako ku Douglas wali hostel eddako bagiyita Masika hostel like that. Naye tuli under Global Hotel. Global Hotel batuleetera wano ebyokulya n'ebyokunywa. Breakfast wabeerawo amata ne chai omukalu. Bakuwa omunwe gwa bogoya gumu ne bakuwa sumbusa emu ne bakuwa akagaati scones round bread aka scones. Ku lunch supper twalidde chapati n'omuceere n'akacupa k'amazzi. Ku lunch
batutulidde amatooke n'enkoko n'eccupa y'amazzi babeera babikuba okutwaliza awamu tetuwabadde wabi obeera mu lumu yo wekka ne bathroom yo obeera mu lumu yo in hostel gye tuliko ffe tuli 1 obeera mu lumu yo wekka abasawo bagambye bwe mubeera ng'okyalira mu lumu bwe banasanga oli nga mulwadde bwe naawe obadde naye wadde toli mulwadde ogenda kudabolinga oddemu karantini ate oddemu osasula eddabu gundi eriwo tebanatukebera abasawo bazze ne batulambulako maybe within 3 days or 4 days oba batukebere kyekiriwo mikwano naye nebaza nnyo Mr. Kadaama oyambye abaana kunyonyi kwe twaze kwabaddeko n'omwana banga mutabufu wa mutwe bambi yalinnye era bamulese najja era twatuse ku kisaawe nozaliwo omukyalo omupoliisi yamusiivinze okutwaliza awamu tebatuyisiza bubi abatukimi nabo batufuddeko emigugu wabeerawo emmotoka egitikka ne wabeerawo omugugu ogubuze ng'ogwerabidde ku kisaawe bagufolowinga paka n'ogufuna ffe nga bwe twaze ku luyaffe teri mwana yabuziddwako kintu be nabadde nabe omubbaga yabadde ebuze naye era omulala muni yabadde agitutte ate oli eye ne bange sigadde ku airport naye ngera balikola connection ensawo yagifune kyensobola obbagamba tetuli mu mbeera mbi azikisaaki kuba twatuse lwakutaano maybe kinaatabuka mu maaso naye nga tulyoke nebaza nnyo Mr. Kadaama weebali nnyo weebalire ddala era nsaba mukama akuwangaaze otuukire okole tv ezo tv z'abantu eziyamba abantu okolere abantu tv nga eyini yali abaddeko Kadaama awulira tv eyo najjukira ebiseera ebyo tunaliko Kadaama najjukira ebiseera ebyo byeyayitamu amagezi ge tufuna kuno abaana bye boogira bituwadde okuguma bituwadde okuyiga byetusobola okugumizaako ne bannaffe baganda bange omuli e Jordan kyembagamba mu registeringe ne embassy olitakulimba okujjako nga korona aweddewo ate sirowooza ng'agenda kuggwawo kati olina kuregisteringa na embassy olina kufolowinga rules era olina kuwuliza tv Kadaama ye talina mawulire ga bulimba yokka kyekugamba kiba kyekyo bwegamba 15 ne bongeza nga bayongeza kituufu ekwatagana eringa oba ekwatagana embassy etuwa amawulire amatuufu etulwaniridde naye era kati naffe bwe tuba tujja bwe mujja mu nnyonyi ebintu byo temuteekamu nnyo bya bufuzi kuba kati bwe tuli ku bulamu bwaffe kudda temuddaawo nti muyimba nnyimba ezo ennyonyi yaffe kyenjebaza teyabaddemu bya kuyimba nnyimba ezo kirina engeri gye tukikosaamu tukosa bannaffe abasigaddeyo abagala okudda kyekireeta obuzibu kikosa okuggyako nga muyimbye muwaana gavumenti eriko naye nga towaanya eriko temukikola tukosa bannaffe ababa basigaddeyo ate nga tulumanyira baganda baffe bannyinaffe bakomewo home is the best tulyoke Uganda nga bwe mumanyi east west north south home is the best naye mutekinge care mu registeringe ne link ya Mr. Kadaama gye yabawa embassy tukyebaza embassy okubanga ekoledde wamu ne gavumenti okubanga tukomyewo kubeera singa si embassy tetumanyi we twandikomyewo era twebaza gavumenti yaffe ne embassy mutuyambye okubanga tukomyewo ewaffe twagala ssente naye akaseera katuka ng'oyagala okudda ewaffe neebaza nnyo Mr. Kadaama ekyensuuso weebale nnyo weebalire ddala mukama akugabirire akuwa omukisa ne famire obukye tv eno ebeere tv eyaddala eve ku online tv ebeere tv nga n'abaana baffe ne bazzukulu baffe balimanya nti eyo tv singa teyali eyo tenandikomyewo singa si tv eyo tenandisobodde kutereka ssente mutuwadde amagezi bingi bye mutulabudde bingi bye tuyiseemu eri bamadamu baffe so mbeebaza mwena abaana bali ku kyo temugwamu amaanyi muli bawiina mwe muli bahiro buli mukuba kyeyo n'omalako n'oddayuwa hiro twandisanye nga nakutikkirwa muli bahiro bamaama ne bataata so mbazaamu amaanyi mujja kukomawo naye mulinawuliriza tv Kadaama. Thank you so much, take care, love you Mr. Kadaama, I love you guys, take care, bye bye.